Kibi nnyo. Abaddeyo akamala emyaka 7 ku kyeyo e Saudi Arabia afiiriddeyo tukaddemu. Abaddeyo akamala emyaka 7 ku kyeyo afiiriddeyo. Mwana muwala ono ebifaananyi bye bitambula ku mikutu nga biranga okufa kwe. Era nga Bannayuganda bangi naddala bankuba kyeyo bawuniikiridde bali mu maziga bakaaba. Abamu nga bagamba ebbanga eryo lyonna ki ekibadde kimubeeza ku kyeyo. Abalala nga bagamba lwaki obadde tudda waka. Abalala batandise n'okunenya bakama be balabika be baamusse ye. Abalala batandise n'okugamba nti nedda bukoowu bwe bumusse ye nakyo kisoboka. Abalala bo bakanya kugamba mutambuze obutambi butuuke ku bamunganda ze bamanye nti ono afudde mufu. Era bayiiye engeri gye bagenda okumujja e Saudi Arabia bamukomyewo ewaka baziike. Tugenda kwogera katambi kaneeno. Baganda bange abali e Bulaaya tetubagaana kukola mukole. Kuba ekyabatwala kukola ekyabatwala kuyiiya. Mwoba ng'olina amaanyi agakola sigala okole. Weefiirize obudde bwonna bw'obadde ogenda okumala e Uganda ng'oli mu kutaayaaya, ng'oli mu kuseka, ng'oli mu kuzunga ku kyalo, oli mu kukola ŋŋambo, olina mu kwebaka n'abasajja, oli mu kuggyamu mbuto, oli mu kkuba ndongo, osiiba mu biduula, osiiba mu masabo kuloga, kweraguza lwaguza, osiiba mu kawundo kakubye eddinisa w'ofumbako ewono w'ofumbako ewooli. Kisingako n'obeerayo n'okola. Era ekyokukola kisingira ddala ebyo byonna bye mmenye. Era nga mmwe abafiira ku byeyo tetubanenya. Era nga tetulina lunaku lwe tugenda kera ku makya tubanenye nti asola yafiiridde ku kyeyo kiki. Nedda tetugenda kubanenya. Ffe tugenda kubeerayo tusabire busabizi myoyo gyammwe. Yadde nga ekyokufa kitumalamu amaanyi nga mikwano gyaffe bafiiriddeyo, yagenda kukola bamusse, yagenda kukola takomyewo, yagenda kukola akomyewo mulema, yagenda kukola akomyewo muguwa ddalu, yagenda kukola akomyewo talina yadde 10. Ebyo byonna bituluma. Era nga bitulumira ddala era nga biteeka okutya mu mitima gyaffe. Ne tetulina kyakukola buno bwe bulamu. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange. Kwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo kutuukako bulungi nnyo. Ku mikutu emirala kwendi jangu nfollowing inkola obutambi obulungi kati nga kano. Okufa kwa mukwano gwaffe okwo kutuleetedde ebirowoozo bingi nnyo. Era ne kuleetera abankuba kyeyo abamu ababadde batudde ntende nga bali mu kwekolera nga tebafaayo ddi lwe badda waka okutandika okutya buli omu agamba bwe mmalako gino emyaka 2 kaŋŋende, bwe mmalako 3 kaŋŋende, bwe mmalako 4 kaŋŋende. Baganda bange ebyetaago tebiggwaayo yadde nga n'okkomayo waka kyetaagisa. Naye nga tonnaba kulowooza kkomawo waka weetegesa otya? Weetegesa otya nga tonnadda? Abo bennyini abakukakakomawo be bagenda okukusekerera ng'oli mu kulya nfuufu. Abo bennyini abagamba w'oba todde waka ojja kufiirayo bennyini bo tebaagala kumanya. Oba okomyewo waka olina ky'okomyewo nakyo, oba okomyewo ng'olina ky'otakomyewo nakyo. Bo byonna bajja bitunuulira ku sayidi endala. Bw'oba olina amaanyi sigala okole naye bw'okeranga ku makya n'owulya ng'amaanyi gali mu kukuggwa, komawo. Kubanga ebbanga ly'omala okwo ku kyeyo era ofunayo ebirwadde ebirala. Ebintu bye babaleetera okukozesa ewaka, kemiko ezo zitta, zikendeeza ku bulamu. Emmere gye muli ekendeeza ku bulamu. Okukola mu nkola etali ntuufu kikendeeza ku bulamu. Nti okola nnyo teweebaka. W'olwala tojjanjabibwa. Embeera gye bakuyisaamu ey'okkuboggolera ekosa obwongo. Byonna bisobola okuviirako okufa. Amakerenda ge mumira ago gapainikira ge basiba babwa gasobola okubatta. Gasobola okubatta. Ffenna tukolera mu kisa kya Mukama. Kubanga ffenna mu nsi muno tetumanyi bulamu bwani. Era tetumanyi kiseera ki Katonda kyaba kuwadde kubeera ku nsi. Ne London bafiirayo.
Canada bafiirayo tetwekwasansiza abawarabu zokka naye ng'ekisinga mu byonna gwe kwe kumanya obulamu bwo gwe ng'eyagenda okukola owulira otya omulimu gukuwa emirembe oba tekukuwa mirembe osiiba mu kukaaba osiiba mu ki gwe kennyini nnyini weetunulemu ebyo byonnyini nnyini by'olaba ebikutamizza omulimu bye bijja okuleetera okugamba komawo ewaka owummule bw'oba owulira nga ggwe ebyokukola osindiikiriza bisindiikirize kola ki komawo kubanga gy'onookoma osindiikiriza ojja kwabika omutima okole ki ofeffe tudde mu kukaaba wabula ate nga tetugaanye nti waliwo n'abattibwa bakama baabwe mukama wo n'amanya nti kati ekiseera kyo kituuse eky'okudda ewaka n'agamba nze okufiirwa lwakiri ogenda nga ffenna tukufiiriddwa byonna bisoboka ne bakutugumbula n'ofa naye ng'ekisinga mu byonna gwe manya obulamu bwo saawa y'okutuuka okudda ewaka beera mugumiikiriza beera mukakkamu ate obwongo bw'obuggule n'amaaso g'ogaleke nga gatunula buli kimu obeere ng'okyekengera buli kimu kiyiseemu amaaso nga tonnaba kusalawo kudda waka osobole okwewala ebintu ebimu yenze Sheila Adita kamanye nti akatambi kano kakutuuseeko ekaba kakutuuseeko gwe komentinga imbaagala nnyo